The Alternative Digital. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital ku Farida Bikobere nzaba akedde olunaku olwaleero okubanga ate mbatuusaako amawulire agabaddewo tusobole okubanga ate tutambulira wamu mu ggwanga lyaffe. Tusuubire nti mwasuze bulungi abatannakeera banaye bwakedde dda tuzookuke tusambe ebikunta tugende tukole genda onoonyeeyo akagulira amagala eddiba kubanga munaye teri gw'ogenda kusaba ennaku zino embeera si nnungi buli wamu, so it is very important okubanga ate weekolera akasente ko. Tuli live ku Facebook ojja kutusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV, ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Nsuubira nti muli bulungi nnyo okubajjukiza tukyali mu Breast Cancer Awareness Month, omwezi gwa October gwonna we are raising awareness about breast cancer. How do you do that? Is kubanga obuulira abantu butya bwe bayinza okwewalamu okubanga bakwatibwa kokolo ow'amabeere. Gwe munanga oli mwami, olina bannyoko, olina mukyalawo, kikakatikako okubanga ate obasomesa naddala nga tebamanyi oba obajjukiza okwewala ebintu ebimu ebiyinza okubanga ate biyinza okubaleetera kokolo ow'amabeere, kugezanga okubeera nga babadde n'amazzi gano bottled water, amazzi mu bucupa bwa plastics nga galuddewo ne gabeera heated, oba bagalese mu motoka omusana ne gwakirako, aba gabadde nga gali exposed to sunlight. Amazzi ago si malungi kunywa. Naawe atali mukyala, amazzi ga plastic nga plastic eyo ebadde heated si malungi kubanga oganywa gayinza okuleetera ate kokolo. Mpoze ekirala bannaye si kirungi nnyo abakyala okwambala bubra obutukwate nnyo oba obutunyiga mu luzungu kye twandiise tight bras. Munaye zijja kubanga ate zikuleetera obuzibu. Ate mpozi bwe tuba tugula obubra bwaffe buno sobola okubanga ate tubukebera obubras obumu si bulungi. Ate twagala okubakubiriza bannayuganda, twagala nnyo ebya layisi, tulekerawo okugula second hand bras. Tekiwulikana bulungi. Lwaki wandiguze akaleego omuntu omulala ke yayambalamuko second hand? Si kalungi nnyo, kagenda kubanga ate kakulwaza. Mpozi si kirungi kusula mu kaleega yadde ng'olina amabeere kale owulira gakuyitiriddeko obunene. It is not advisable kubanga ate osula mu bra, kijja kubanga ate kikuleetera ebirwadde. Bannaye twemanyiize okwekebera amabeere gaffe okubanga tunoonyereza, muyinza okubamu akaswerinze oba ka lamp konna osobola okubanga ate bw'obanga otandise okulwala breast cancer osobola ogenda mu ddwaliro ne bamukabinga nga tannabanga ate tannasasaana mubiri gwonna. Tujja tandikirawo olunaku olulala, ndowooza naawe ali ku sheeno tandika okubanga ate naawe raising awareness about breast cancer. Abaami musobola okubanga mutwalira ddala omukisa guno okukebera amabeere g'abakazi bammwe oba bakyala bammwe okulaba nga ate musobola okubanga mululinga out okubanga ate bayina breast cancer. Omulimu
gwaffe ffenna abaami n'abakyala. Ngenda kubanga ate ngenda mu mawulire gaffe agabaddewo sobola okubanga ate negattirwako omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero n'Omumbejja sobola okubanga tutambuza show yaffe ey'olunaku lwaleero tugenda kubanga ate twogera ku human trafficking. Munnange wali okukosiddwako fe abaagala okugenda okukola ebweru muyita mu mitendera emituufu oba nedda wa applying for scholarship etaaliyo jangu tunyumyemuko otuwe naawe experience yo obanga wali ofeesinzeeko okubanga ate munaye wali trafficked okubanga bakujja waneeno ne bakutwala mu nsi endala sobola okubanga tumanyisa obulabe obuli mu human trafficking. Ngenda kubanga ntandika neggulire erya biiri y'omubaka Honorable Richard Lumu. Ono nno biiri eno ereeseewo endowooza ez'enjawulo mu babaka abakiikirira abantu mu Parliament. Ebibiina tugezi kati biweze 6 ku 7 ebiwakanyiza biiri eno nga bagamba teyina kyeyinza kugatta ku multi-party dispensation gye tuyina waneeno oba enkola ya multi-party democracy wano e Uganda. Kati olunaku lw'eggulo abakungu bababaka okuva mu kibiina kya NUP nabo balabiseeko mu kakiiko kana aka Parliament and Legal Affairs bano nga nabo bagenza okubanga bawa opinion yaabwe eri biiro eno era nga bano bavuddeyo ne boogera bakulembeddwamu omukulu John Baptist Nambeshe ate n'essigi w'ekibiina kya NUP Rubongo ya bano bagambye biiro eno teyeetaagisa teyina mugaso okujjako nti eyagireeta ye yayina obusungu bwe ate nga ayina ye kyayagala okuyisaawo ng'omuntu era bano ne bagamba nti bo tebagiwagira era teyandibadde nga ate egenda ne ku floor of Parliament olw'ensonga nti ababaka bangi nnyo bavuddeyo nga bagiwakanya nga bagamba teyina nnyo kyamakulu oba teyina motive eyawamu okujjako nti omuntu omu yayina personal ye yali selfish nga alina byayagala okuyisaawo. Ate nno n'abakungu okuva mu kibiina kya NRM nabo balabiseeko mu kakiiko keekamu nabo okubanga ate bawa endowooza zaabwe eri biiro eno era nabo naye biiro eno bagisimbidde kuuli. Ate nno kino kyewuunyizizza nnyo bannayuganda nga balowooza nti ate ababaka ba NRM be bandibadde nga ate bawagira ate enkola naye munnaye kyenaku nti ate munnaye nabo bavuddeyo ne bawakanya biiro eno y'omukulu Richard Lumu ngera bagamba nti egenda kubanga ate ezimoola enkola eya multi-party democracy era nga bano bagamba nti teyina nnyo makulu geyinza kubanga egatta era nga bano bagamba bawagira enkola ebaddengawo ey'okugamba nti ekibiina ekisinziza ababaka abangi mu kalulu kyekisobola okubanga ate ekironda lopu n'abaddirira bonna. Ndowooza omubaka Richard Lumu ndowooza ate biiru ye yandigisigalako yekka era tuyinza okubanga ate tuyinza n'obutagirabako ku floor of Parliament kubanga buli gwe bayita okubanga ate awa endowooza ye munaye kuviira ddala ku bakungu abava ku LDC bawakanya biiru eno. Kati eno kino kiraga ki nti nno bakozesezza ssente z'omuwi w'omusolo okubanga ate badisikasinga biiru etayina makulu eri bannayuganda n'abo omukulu Richard Lumu bayagala okubanga ate agikolera. So no byebyo ebiva eyo ku Parliament mu kakiiko ka Legal and Parliamentary Affairs ebinaddirira tujja kubanga ate tubibatuusaako wano. Kati wiiki ewedde tubadde mu kavuyo aka report ya UBOS nga eno report yafulumizibwa ennaku z'omwezi nga 3 guno omwezi gwe tulimu ogwa October era ne bagilaunchinga bulungi nnyo neteekebwa ku mitimbagano nga bano balaga ebyava mu census oba okubala abantu okwaliwo okwatandikira ddala omwezi gwa May. Bano nno munaye bannayuganda olwalaba report eno ku internet ne batandika okugikubamu ebituli kusinziira nga abamu bagamba babbiddwa nga kusinziira nti report eraga nti abamu bakendedde mu numbers ate abamu ne beeyongera. So nno munaye olunaku lw'eggulo n'abantu abaliko obulemu people with disabilities nabo bavuddeyo ne bawakanya report eno byeraga nti ate munaye bano bakenderedde ddala era nga bano ku miliyoni 45 ez'abannayuganda bano report eraga nti bakola ebitundu 5 n'obutundutundu 7 ku buli 100 ku bannayuganda
abalivinga wano babe tuyina ate nga bano bagamba nti basukkamu nga basinziira ku census eyaliwo mu mwaka gwa 2014 eyalaga nti abantu abaliko obulemu bakolera ddala ebitundu 12 n'obutundutundu 4 kakati ekyenjawulo kiri nti UBOS eraga nti bano bavudde ku bitundu 12 ne bakkirira paka ku bitundu 5 kitegeeza nti bano bakenderedde ddala by 7%. Bano kye batakkiriza ne bagamba nti kusinziira poliisi bwewa reports zaayo nga bannayuganda bwe bafunye accidents ne bafuna obulemu be batemyeko amagulu buli kimu n'abaana abazaaliddwa nga baliko obulemu bagamba nti tebasobola kubanga bakendedde wabula bateekwa okubanga beeyongedde kale bano bagamba nti bandi balese ku 12.4% oba ebitundu 12 n'obutundutundu 4 naye bo bagamba nti ekya UBOS okuvaayo negamba nti ate bano bakenderedde ddala mu census ya 2024 ne babanga bakoze ebitundu 5 n'obutundutundu 7 bano tebakkiriziganya nabo era nga bagamba nti kino nno kiyinziza ddala okubanga kibakoseza ddala mu ngeri gavumenti gyeyinza okubanga ate ebateekerateekeramu ebyo bye beetaagisa okubanga bakozesa naddala mu malwaliro mu masomero ne mu bintu ebirala era nga bano bagamba nti baagala UBOS eddemu ebabale kubanga bagamba nti enamba gye baabawa si ntuufu okujjako nga bayina enamba eyo gwe bayina okugiwa unfortunately ne bagiwa bo people with disabilities naye we babanga ye namba UBOS gye gamba nti ye yabawa entuufu bano bagamba nti ye namba nkyamu era tebakkiriziganya nayo era nga bano baagala UBOS eddemu okubanga ate ebabala buto basobole okubanga ate bavaayo ne namba zentuufu era nga ne bano abantu betuyita ba albino oba people living with albinism nabavuddeyo ne bagamba nti ekyewuunyisa bwe baali bababala nga bayiketinga obulemu bwe bayina ngera bo bagamba nti bateekangako nti ze bannaye ndi albino meaning I was born differently nti bano bagamba nti mu data eya UBOS tebayina we balabikibwa so bagamba tebamanyi baba bagasse wamu oba bo tebakonsidalingiddwako yadde era nga bano bagamba nti ensonga eyo yandibaleetera okubanga ate gavumenti tefaayo okubanga ebateekerateekera ebintu bye beetaaga mu malwaliro okugezanga ebizigo bye baba beetaaga okubanga beesiga olw'ensonga nti omusana gubakosa era nga bano bonna wamu basaba ekintu kimu UBOS eddemu ebabale ebawe data omutuufu kino kiyinza okuyambako gavumenti okulaba nga ate ebateekerateekera ebituufu naye nga bano bagamba nti ezo results UBOS ze yateekayo mu report yaayo si ntuufu kubanga tekisoboka bano bagamba tekisoboka kubanga bakendedde okuva ku bitundu 12 ne bakkirira paka ku bitundu 5 ku buli 100 era nga bano bagamba tebajja kubanga bakola ki nga bazikiza paka nga UBOS eterezeza nambazi zaabwe kakati eyo tujja kubanga ate tuvaayo ko twandiraba n'abantu abalala nga nabo bavaayo okulaba nga bagamba nti ate tebakkiriziganya ne results za UBOS ze yawaddeyo mu report kino kitegeeza ki nti kyandireetera gavumenti okubanga ate eteekerateekera Uganda mu bukyamu olw'ensonga nti ebesingira ku numbers enkyamu ngenda kubanga nzirako wali eri ku KCCA abakansalaz bano munnaye basalawo ne beerondamu akakiiko okubanga bano bakola okunoonyereza kwabwe era baveeyo n'alipoota eyaabwe bano nekyabakozesa kino nti munaye bapeeka Lord Mayor oba basaba Lord Mayor report ekwatagana ku by'eKiteezi Lord Mayor n'agamba ye report tagiina nga akyetaaga okubanga ate alindako report okuva mu Kosase ne report okuva ewa IGG gye basinziirako okubanga ate bagoba iddiwe ekitongole kya KCCA bano nno basalawo ne beerondamu akakiiko ne basalawo ate batandike okola okunoonyereza kwabwe era baveeyo ne report yaabwe era nga bano bakonkludinze okunoonyereza ne report nga bagikoze bulungi nnyo era olunaku lw'eggulo akakiiko ka KCCA katudde omwabadde ba councillors abayitirivu era nga no kakubiriziddwa omukyala Zahara Ruyirika bano no bayanjiza report yaabwe era nga bano ne bajja
bateekayo ensonga lwaki ate munaye enjega y'ekiteezi eno yagwawo era ne bateekinga ne basalawo n'okuwa way forward. Bano bagamba nti kyava ku bulagajjavu obw'abakungu mu KCCA okulaba nga ate balwawo okudivertinga kasasiro okubanga ate bamutwala mu kitundu ekirala ne basalawo okubanga ate beeyongera okuyiwa ekiteezi kasasiro newankubadde nti ekitundu kyali kijjudde mwe baali bayiwa kasasiro. Era nga bano basaitinze n'ensonga endala ey'okuba nti ate abakungu mu KCCA baali bakozesa ensimbi ezaali zibaweebwa mu bukyamu era nga bano bagamba nti singa ensimbi ezo ezaali zibaweebwa buli mwaka eza 4 billion singa bazikozesanga bulungi nnyo enjega eno teyalituuseewo. Bano up with the way forward nga bagamba nti baagala government erire abantu ab'omu kiteezi beyawa 2 million era nga bano bawadde gavumenti emyezi 2 gyokka kubanga emaze okubanga esasula abantu abo naddala ba landlord abakosebwa enjega ey'ekiteezi era nga bano bagamba nti emiliyoni 2 gavumenti zeyawadde abantu bano eze sente ntono nnyo naddala ng'omuntu yali landlord n'abeera nga ate akosebwa na ebintu bye nibyononebwa ate n'obeera nga ate omuwa just miliyoni 2 okubanga agenda okutandika obulamu. Bano basazeewo ne bawa gavumenti ebbanga lya myezi 2 gyokka ebeere nga ate emaze okusasula abantu abo abakosebwa naddala ba landlord abakosebwa enjega ey'ekiteezi. Era nga bano ku way forward endala gye bafunye bagambye KCCA tegenda kubanga ate eddamu okugula ettaka wabula balina okubanga ate batunuulira ettaka lya KCCA lyagula na buzibu ki obuliririko olw'ensonga nti ekiganyisiza kasasiro kubanga ate atwalibwayo. Era nga bano bagamba nti bagenda kubanga basooka n'ekitundu ky'eddundu ne Kasenge era nga bano basaitinze ensonga eziri ku ttaka lya KCCA eri Kasenge nga bagamba nti ettaka lino lyasenzebwako oba abantu balyesenzaako naye ng'ekyennaku ekiriwo nti ate abantu bano abeesenza ku ttaka lino ate bakanso baabwe bava mu Lukwago and Company Advocates. Kakati bwe twogera Lukwago ye Road Mayor w'ekibuga Kampala nti ate bagamba abasenze bano beesenza ku ttaka lya KCCA lye yagula okubanga ate etandika okuyiwa kasasiro nti ate abasenze bano beeremeza ku ttaka ate nga bannamateeka okuva mu Lukwago and Company Advocates be babawolereza okubanga ate beeremeza ku ttaka lya KCCA. Ate omukulu Road Mayor bw'avaayo nadda mu bantu n'akaabira ate gavumenti n'agamba nti tebalina wakubanga ate bayiwa kasasiro mungi nnyo mu kibuga ate nga waliwo abeesenza ku ttaka lya KCCA ate nga faamu ye bawolereza okubanga ate basigala ku ttaka lino. So nno munnange ebintu birungi si birungi ate era bano bagambye akakiiko ka disaster preparedness mu KCCA katandike okukola. Bano bagamba nti akakiiko kano kaliwo mu mateeka wabula tekaweebwa mirimu oba ne ssente zaako tezikaweebwa era nga bano bagamba nti akakiiko kano kalina okubanga ate katandika okukola mbagirawo nti singa enjega eno eyinza okubanga eddamu mu maaso basobola okubanga ate balina kye batandikirwako okusinga ebanatandika okugenda nga beekubirira enduulu ewa Prime Minister nga basaba obuyambi ate nga nabo balina mu mateeka balina akakiiko ka disaster preparedness ak'ebigwa bitalaze akataweebwa mirimu oba akatakola mirimu gyako. So nno munnange ezo nno ze way forward ababaka oba bakansalaz ba KCCA ze bavudde nayo nga baagala ziteekebwe mu nkola. Era bano bagambye nti private companies ezisolooza kasasiro mu bantu naddala mu maka g'abantu bagambye nti zino zirina okubanga zifindinga the own places we bayiwa kasasiro ono we basolooza mu bantu nti tebalina kubanga ate kasasiro gwe baba basoloozezza bamutwala mu gazetted places eza KCCA. Bano bagamba nti companies zino zirina okubanga ate zifuna ettaka eryazo basobole okubanga bali developinga okutuusa ku mutendero gw'okubanga liyiribwako kasasiro batandika okubanga ate batandika okutwala eyo kasasiro wabula nga tebamututte mu bifo KCCA ebyeba egazetinze. Era bano ne bagamba nti ne ssente ezisabibwa companies zino nga bazisaba abantu nnyingi muko era nga bano bagamba nti ne companies zo zikendeeza ku ssente zezisaba awo no kijja kuyimbako kusasula essente za kasasiro balimo okubanga ate
kasasiro myala ekireetera flooding mu kibuga Kampala. So nebyo bye babadde ku KCCA era katusuubire nti bye basazeewo oba bye baagala bikolebwe bijja kuteekebwa mu nkola. Nga maliriza amawulire gange ag'olunaku lwaleero munnange kooti eya wano Makindye kooti y'amagye olunaku lw'eggulo lwe yali yawa Akireewo Kivumbi okubanga akomezebwawo mu kooti okuwulira bail application ye era ng'omukulu ono yabaddewo mu kooti ne munne omulala gwe tumanyi nga Bobby Yanga naye ng'ono amanya ge amatuufu ye Agaba Anthony. Omukulu ono Bobby Yanga naye avunaanibwa emisango gy'okubanga ate yazuulibwa oba yasangibwa ne stores oba ebintu by'amagye. So nno bano nno babazizaayo eruzira paka ennaku z'omwezi nga 21. Bannamateeka b'abakulu bano ababiri omukulu Akireewo yabadde aze kuwulira bail application ye ate omukulu Agaba yabadde bamuleese okubanga ate asomebwa emisango. N'Agaba oba Bobby Yanga yakwatibwa mu mwezi ogw'omukaaga wabula oludda oluwaabi lwagambye lwo terukkiriziganya n'okubanga luwa Akireewo Kivumbi bail era nga bano bagamba nti era ne date yasetingibwa okubanga batandika okuwulira omusango gwa Akireewo Kivumbi ennaku z'omwezi nga 14 omwezi gwa November gwe tuyingira era nga bano bagamba nti tebagenda kubanga ate bakkiriza okubanga bawa omukulu ono bail wabula kooti yasazeewo newa olunaku lwawo ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno gwe tulimu okulaba nga ate ewa ensala yaayo okubanga ekkiriza omukulu ono okubanga awoza emisango gye nga ava wabweru oba okumugaana bail asobola okubanga ate asigala eruzira ng'aweere nemba n'emisango gye. Ate y'omukulu Bobby Yanga munayo oludda oluwaabi kooti yawadde ennaku z'omwezi 21 oludda oluwaabi nalwo luweeyo response yaayo ku kusaba kwa bail nga bagisabira omukulu Bobby Yanga. So nno ebyo bye byabadde wano e Makindye mu kooti masho tujja kubanga ate tugoberera tulabe butya emisango gino bwe ginaaba ate giwunzikiddwa. Mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako Omumbejja Lerian Luwedde ate n'omugenyi waffe ow'olunaku lwa leero. Very good morning.